Omulabi waffe omulungi nkwaniza nnyo nate wano ku Bukedde TV mu kaseera we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Enkuba ekyagenda maaso n'okutonnya mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe era we ziweeredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Kotido yabadde wezeza milimitazi 24.6, Kitugumu milimitazi 17.8 so nga ate yo mu Soroti zaweze milimitazi 2.4. Embeera eno yavudde ku mugongo gw'obuzito bw'empewo ogusimbye mu South Africa era gusindika empewo enkalu okwolekera eddungu ery'omu Kalahari ekiviiriddeko omukuubo gw'enkuba okuseeseetuka nga gudda mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe era ng'eyo ensonga lwaki enkuba etonnya mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe. Enkya ku makya tusuubirayo oluwandagirize mu bitundu ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale okukosa n'ebitundu ebyo eby'omu Karamoja. Ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira obudde okubeera obw'ekinyikagobe oba obw'ekiddedde. Wabula embeera eno tugisuubira okukyuka era olw'eggulu tusuubirayo enkuba okutonnya mu bitundu ebyo ebiri mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe okukosa n'ebitundu ebyo eby'omu buvanjuba nga yeetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu so nga ate ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira nti omusana gujja kwaka. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 31 mu kitundu ekyo eky'Ekaseese. Ebitundu ebyo ebiri mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe tusuubira ebbugumu kutuuka ku degrees 29. Olwo ebitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 28. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde wano ku Bukedde TV. Nze Lubega Michael.